Y'omusomesa w'ensonga z'ebyobufuzi ku ssetendekero y'e Makerere, Professor Aaron Mukwaya agamba nti bino byonna bigoomaza bya bannabyobufuzi naye nga waliwo ensonga endala. Ku lunaku lwokutaano ng'ayogera ku mukutu ogumu ogwa radio ku nsonga z'akalulu ka 2016, Janet Museveni ategeeza nga bw'agenda okunyuka ebyobufuzi olwakole ku kutereeza ebyenfuna n'emirimu gy'amaka g'obwa pulezidenti. Siima kandi nimpisimira Ruhanga. Mbwenu banywani bangi, ekikulu kyandeetera kwetenga kugambaho naimwe n'okubagambira ekintu ekintwire ninyenda kubagambira konka nkaba ninkitegura ngu mbanze manye buzimazima ko yaba nicyo Ruhanga angambire ngu ntahabana na Ruhanga mbwenu hati nimanyira kimwe ntaine kubanganisa kwona ngu Ruhanga nicyo ekyo ekyari kunyendeza ombuna kubo ngu mbururu obu burikwija 2016 nyoti nkuza kwemerera abafuzi ba Afrika balina omuzo gw'okwogera ebigambo ate ne beegaana balina okutwalira wamusaagala kukiyita bulimba naye njagala okukiyita nti teboogera mazima. Wabula newankubadde bino byonna biri bwe bityo abatunuulizi b'ensonga bakkaatiriza ntono si yasoose era kino si kipya naye nga tebakakasa mazima kusalawo kwa Janet Museveni. Professor Aaron Mukwaya annyonnyola nti bannabyabufuzi balina okutunuulira ensonga eno n'obwegendereza obw'ekitalo. Bayinza okulowooza nti ayinza okuba ng'agamba nti ayagala kwesimbawo ye kennyini oba alowooza nti pulezidenti okweyongera okufuga ensi eno si kyekituufu naye obubeera bukodyo. Era agamba nti kisoboka okuba nga mukyala Museveni alwana okutereeza linnya lye wakati mu byobufuzi bya Uganda ebirimu enjawukana ezitatadde. Kiringa ekiguumaaza okulaga abantu nti ebintu bino pulezidenti byakola ye tabirinaako buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo. Si yalagira pulezidenti okukola ekintu ekituufu oba ekikyamu. Ye akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance, Saabirete agamba nti kino kirungi naddala eri First Family era n'asaba abakulembeze abalala okukitwala ng'ekyokulabyako. Uganda tetunaakulabako omukulembeze ng'awaayo obuyinza nga tebakubye masasi wano dduka. Janet Kataha Museveni akulembedde abantu b'e Ruhama okuva mu mwaka 2006. Batalo, WBS TV.